Okay, omulungi ali ku SB4 MEDIA nkwebaza emirimu gyotusizaako engalo olunaku olwaleero bamita SB4 Womaru ali ku kamera era nate tutambuddemu ne tujja side zeno mukono mu kirowooza tuzze okutuusaako amawulire mangi nnyo agwatagana ku kiri mu ggwanga JaaJa Bujagali yatuvudde ku maaso naye tubadde tutusobola kwemalirira ffekka ne tunoonyaayo ate Jajja Jumba Lubowa aligabwesanga ono ye muyite nsobola kuyita linnya ki Katonda nsobola kuyita togeza kukumpita Katonda nze saba kabona wenzikiriza anti era saba kabona abeeranga Katonda kati nze empologoma ya Sewamala kwegamba Mukama Katonda bwasse obubaka n'abusiza omwoyo oguyitibwa Sewamala kati obubaka obwonzere ndyoka mbutuusa eri abantu kati mu bufunze n'obeera saba kabona nti oyo nannyini kubonekerwa ekigambo kabona kitegeeza okubonekerwa obw'omwoyo ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja kati bakabona bonna ababonekerwa mu ggwanga kati nze saba kabona waabwe. Okay, ndozo kitegedde tuline saba kabona Jajja Jumba Lubowa aligawesa agenda tubulira ebyafaayo ebya Jajja Bujagali. Jajja Bujagali abadde abeera saizizayo busoga nga omusajja naye byafaayo bingi nnyo naye nga ekisinga kyasinze okumanyako ennyo nti omusajja ono abadde atambulira ku mazzi. Tutandikiraawo okutwaliza awamu bannayuganda abantu ba Katonda mwenna atenderezebwe nga agulumizibwe nga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Amanya gange yenze Jumba Lubowa aligawesa saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono era mundaba leero nyambadde black okwambala olugoye oluddugavu luno makulu ga kukungubaga twafiirwa Jajja waffe Bujagali olunaku lwali lwa mukaaga ekiro ekyakeesa Sande ku ssaawa 9 ogw'ekiro yassa omukagwe ogw'enkomerero bw'assa omukagwe ogw'enkomerero n'asaba saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono akole enteekateeka emuwerekera era ekyamazima bannayuganda enteekateeka tugikoze abasabo ne banyabo essaawa eno n'akava e Bujagali ekireese wano SB4 MEDIA twogere ku byafaayo bya Bujagali naawe ali e Bunaayira naawe ali e Uganda naawe ali mu Kongo ali Arua ali eggulu ali mu America ali e London osobole okumanya kubanga ekiteesaawo amawulire kwe kubunyisa abantu okubatuusaako ebirungi ebyo n'ebiki n'ebibi ate baga nti tuli babbira akakajja ebbira tituli balekerayo kintu kyonna kale no SB4 MEDIA nga situnagenda eyo yonna nsooka okukwebaza neneebaza ne Womaru ku kamera mwebale kutegeeza bannayuganda biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ekintu ekyo mukyebale. Jajja Bujagali abadde jajja w'enzikiriza eno. Jajja Bujagali afudde nga alina emyaka 118 abadde agiweza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'ekkumi nga 3 kati olw'okuba agenda kuziikibwa nga 3 era agenda kuba emyaka egyo agikoze ki agiwezezza kubanga yebadde agenda okubeera birthday ye basebo ne banyabo mbadde ne Jajja Bujagali emyaka 21 kitegeeza nti kwejo emyaka jajja wange oyo mbadde mumanyi ate mbadde mwana we omuganzi abadde anjagala nnyo ate naye mbadde mwagala nnyo naye Jajja waffe Bujagali yakola ebyafaayo bingi abadde atambulira ku ddiba si gye yasookera yazaalibwa era alina bazadde be taata ne maama era yazaalibwa nga mwana naye mu luvannyuma lw'okuweza emyaka 7 6 11 mu kunyumya kwe 12 yatandika okuba nga takyetegeera ng'era talina kintu kyonna kyategeera bazadde be nno baagendako e Nairobi mu Kenyatta Hospital nga yakatandikibwa kakati ne bamutwala ng'alina ebintu byonna byakola naye bamutunulira nga tebamusobola kukola ki kumanya kikyali kale omwana oyo yatambula mpolampola n'akomawo eruuka mu bazadde be abalala kubanga baali bava ku kyalo Luuka naye kitaawe yali akola mu gavumenti y'abana Kenya ebyo nno byafaayo bya Jajja Bujagali kakati mu kubeera eyo eruuka yasamira lubaale wa waka
mu myaka 10 ogwo 11 12 13 14 16 awo naye awo ate yatabuka nyunyunyunyunyu mu myaka egyo n'atabuka n'ababulako n'abula n'agenda ku biyiriro eyo ekalagala mu Bugerere kakati bali awo ejjinja we bayita ku Bujagali ng'amazzi gamuleese abaaliwo era yalondebwa bavubi nga bamulonda ku nnyanja okwo kwe bamujja awo yali myaka 16 akati bwe bamujja ku nnyanja okwo nga mulwadde bamanyi mazzi gamusse gakoze ki yamala ennaku 7 nga taddanga ngulu ebyo nno ebyafaayo ebyo nange jjajja wange yanyumiza binyumize abamu n'abo ko babimumanyi yatandika omusambo ogwo gwali gwabula okumala ebbanga guyitibwa nabamba gwabadde akongojja kakati jjajja oyo yatandika okukola emikolo ng'agikolera ku Bujagali n'atuulaawo jjajja amuwasiza n'atuulaawo n'atereera soleke jjajja Bujagali linnya lya kitundu oba linnya lya jjajja oyo Bujagali linnya lya musambo ogwo baguyita Budagali sina Bujagali baguyita Budagali musamba musoga kakati ate ng'aliko omusamba gwe bayita nabamba oyo mutwale nti yenanyini kubamba nsina eggulu eryo okunywererayo ku ggulu linywerera musamba baguyita nabamba kakati nabamba oyo ne Bujagali nga omusamba guli gunanyini kyalo kiri owali ebiyiriro ebyo era naye amannya ge ag'ekikane gabula n'ayitaba amannya ga jjajjaawe mpaka lwafudde era ng'ayitibwa Bujagali nabamba wabula maaso eyo bwe tulyeyongerayo okutuuka ku Sande kubanga jjajja waffe ono bwe yafa ku Lwomukaaga yalaama agenda kuzikwa mu nzikiriza ya buwangwa na nnono kubanga abadde mukkiriza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono agenda kukwatibwako baswezi bokka ekigambo baswezi kyawukana ku bacwezi abacwezi batuula eri Mwankole bava mu bigo bya Mugenyi abaswezi bava mu Busoga mu lusozi lwe bayita Wayitambogwe mu Budagali mu lusozi lwe bayita Yingo mu lusozi lwe bayita Kagulu kakati abantu abasamirira ensozi ezo Luuka abo tubayita abaswezi mu Lusoga Walusi ali mu Buganda kati mmenye giri egitudde mu Busoga naye nga ezo zonna baana ba Walusi abo bonna baana ba Walusi kakati abaswezi abo be bagenda okukola omukolo ogumuwerekera era be bamukuuma kati jjajja waffe oyo nabamba yakola ebintu bingi yabeerawo mu nteekateeka y'okuzza gavumenti okufuna okwefuga yaliwo mu kufuna okwefuga yayinamu omukono munene nnyo era nga bafukamira ewuwe ne bakuma ebyoto yaliko ku bantu abatereeza eggwanga lino nga lifuna ameefuga jjajja Bujagali abaddewo nnyo mu kuzzaawo obwakabaka bwa Buganda kuba mukimanyi nti jjajjaffe Namalere avaawa Busoga ate Namalere ye mujjwa wa Buganda jjajja waffe Bujagali yaliwo nnyo mu kuzzaawo obwakabaka bwa Buganda era gwali mukono gwa ddyo era alina ebintu bingi endagaano ze baali bakolera ku biyiriro by'e Budagali yagizizza n'azizaayo mu bwakabaka bwa Buganda ogwo mulimu yagukola omulungi ali eyo tuli ku byafaayo ebya jjajja Bujagali yatuvudde ku maaso olunaku lwali lwa ekiro ekyakeesa olunaku lw'Essande tubiyitayitamu tuli ne jjajja Jomba Lubowa Aligaweesa ayisaba kabona wenzikiriza y'ebyobuwangwa n'ennono tweyongere mu kuzzaawo bwakabaka bwa Buganda era ebintu ebyo yabireeta Dadda Bujagali abadde musaale nnyo mu kuzzaawo obwakabaka obwa Kyabazinga bwa Busoga era yakuli musaale nnyo mu kutereka Kyabazinga wa Busoga eyaddirirwako Kyabazinga aliko era jjajja Bujagali yabadde awabula eby'ennono mu Busoga ng'Abasoga bamwebuuzaako n'Abaganda nga bamwebuuzaako jjajja Bujagali yakola nnyo okutaasa ku nvunze ezaali mu Busoga yakola nnyo okukakkanya omusambo ogwo guyitibwa ndawula ng'agukakkanya Abasoga envunza ne ziwona envunza ezaali mu Busoga gwali musambwa jjajja Bujagali yakola omulimu munene nnyo okuteekateeka omusambo ogwo era envunza ne zikkakkana jjajja Bujagali akoze nnyo
okutabaganya entalo z'obadde owulira ez'ebyobufuzi oba ez'obyobukulembeze bwa Kyabazinga mu Busoga akoze omulimu munene nnyo okuleka ng'atabaganyizza ensonga eyo. Kale nno bassebo ne bannyabo, JaaJa Bujagali abadde musajja wa byafaayo, naye ekyafaayo ekikulu okimanyi nti ye jjajja yatuteerako omukono ogwali gye sitalinga enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono, era yabadde jjajja w'enzikiriza nga jjajja Ntambi ye mukulu, JaaJa Bujagali n'amuddako. Era ye jjajja waffe gwe tubadde tulina kyova olaba nti ne mu matikkira gange Walusi wamulaba nga nteekako eddamula, ne kwanjula wamulaba nga azina amazina mangi nnyo, ate emikolo gyonna egibaddewo abadde agibawo. By the way, n'okutikkira Sengakula Nnama maama w'abaana, okutikkira Sengakula Nnama era olaba nti yakola omukolo munene, era afudde alaamye n'agamba nti Ssaabakabona Tereza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, Sengakula Nnama Tereza abasawo b'ekinansi. Bibiino na mbuwandiike. Era JaaJa Bujagali mu byafaayo bye okuva ku myaka 16 taddangamu kuyitibwako jirita mu mutwe, taddangamu kusalibwako nviiri mpaka leero. Era okuva ebbanga eryo mu myaka egyo tiyaddamu kulya mmere efumbiddwa ku ntamu abalala gye baali babafumbiddemu. Abadde alya mu ntamu emu ku masiga gage gokka, nga ne bwasanga otaddewo ekyoto ekyo nga wakifumbyeko emmere nga tasobola jirya. Kyogamba ne mukolo gino gye tuze tumulabamu abadde talyayo. Abadde talya okujjako nga waguze suwaani empya, eseffuliya mpya, enku mpya, amazzi mapya, amasiga mapya. Kasomanya nti on'omukyaza kyova olaba nti abadde akyala mu nnono, era mu byafaayo tabaddeeko awo n'atambula nga tayambadde lubugo. Abadde kibadde kyafuuka kyambalo kye okuva ku myaka egyo. Mu byafaayo JaaJa Bujagali oyo yagenda e Nairobi n'agenda mu Kenya, era yaliwo nnyo mu kutereeza obukulembeze bwa Kenya, era Abannakenya babadde mikwano gye nnyo. Bonna buli gwe njogerako okumutereka ennaku 8 tugezaako okulinda abantu abo, kuba JaaJa Bujagali alina abantu okuva e South Africa, okuva e Bulaaya, okuva e London, okuva mu Amerika. Tusuubira abantu bangi, ne Professor Bad Hall co-chair wa UNESCO tumusuubira nti amaze okukateeka okusaza tiketi ajja kuba mu kuziika okwo. JaaJa Bujagali abadde n'ebyafaayo bingi nnyo. Ffe mu kutuzimba kwaffe, mu kubeerawo kwaffe, omanye Buganda eno ebusoga wabaddeyo JaaJa Bujagali, ebuganda waliyo Musiige Sebyayi Kyaba ne maama namuganya akukireeka, abo baatulanga ku lusozi Walusi. Kakati ate abo mu kunyweza amaanyi ga Bujagali nabo yali ngoma nnene nnyo kye baakola. Kati JaaJa Musiige Sebyayi Kyabangi twamuziika omwaka gwa 2016, omwaka gwa 2016, omwaka ogwo gwe 2016 mu mwezi gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 17 oyo yali asamirira olusozi Walusi ensi nga ye musiige waalwo. Era kakati omuntu gwe twasigaza ye Ntambi. Abaagala okumanya Ntambi ye musajja oli gwe mwalaba nga ngatta nga nteekako ebbona, kati oyo ye muto w'Omusiige Sebyayi Kyabangi. Ezo nno ze mpagi ze tubadde tukyalina wano mu nsi ezeetoolorerwako ebyobuwangwa n'ennono. JaaJa Bujagali oyo ne bakulu banne nga bwe bazze batambula yali musaale nnyo okuzzaawo obwakabaka bwa Bunyolo, kubanga Abasoga bava wa Chwamalewinyi ekibulala. Abasoga omwana Kyabazinga ye Matembe, Kyabazinga omwana oyo Matembe ye mwana wa Chwamalewinyi ekibulala, omwana wo ow'okusatu. Kakati ajja nga ye Matembe atuuka e Busoga abuuka omugogo River Nile, bamuga nti Kyabazinga kubanga yayita mu Kazinga ogenda okutuuka okutandikawo obwakabaka bwa Busoga oba obwa Kyabazinga bwa Busoga bwonna businziirira ddala businziirira ku jjajjaffe Matembe omwana wa Chwamalewinyi ekibulala, oyo azaala Kabaleega, azaala Kabamba Igulu, bonna obwakabaka obwo kyovola nga businziira Bunyolo. Kyovola nti bali babayita Bachwezi, bano babayita Abaswezi. Olusoga n'Olunyolo n'Oluganda bonna lukowerwa Nakaliika ye gwe Musambwa. Lukowerwa Nakaliika ye yaliko engabo ng'omusajja okugatta amawanga ago, ate nga tukimanyi nti Nabamba Musambwa mukazi. Kale bwe tuligenda maaso tujja genda mu byafaayo. Njagala kutegeeza tulaba ku SB4 MEDIA nti ndi musajja kyenjogerako nkikola ki nkitegeera. Era basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti JaaJa Bujagali oyo
ku mwana oyo kyabazinga oyo Matembe omulangira kyovula nti abalangira abo bonna abe Bunyoro n'abe Busoga bonna teri alya bulangira nga teyeddira Ngabi bonna beddira Ngabi bonna bangabi era okimanyi nti nsamba ebuwanda jjajja nsamba bikomo tuyina Lubega mu Bengabi tuyinayo Lubega nti Lubega lulungi olwaweeka Kabaka nsamba bikomo omubala guvuga nti kali kutanda ne kakusula mu Bengabi abasambaganye gugamba nti kabula kata nsamba ali obwakabaka bwe kyali kitegeeza kale no basabo ne banyabo kyovola banti Oluganda olumenyefu lwe lusogo lutuufu olusogo lumenefu lwe Luganda olutuufu abasoga Baganda baffe era kyovola banti Bayibuli ekugamba nti ensibuko y'omugga Kiira fenna kwe tuva ku nsibuko y'omugga Kiira era kojja okusanga enseno ng'ekyayitibwa Kemeti awo we wasibuka omwana w'omuddugavu SB4 kimanyi nti Katonda bwe yali yatonda ebbala limu liddugavu Katonda tatondangako bbala lyeru wadde ebbala kiyatonda ebbala limu liddugavu wabula ebbala eriddugavu lye livaamu amabala gonna kati JaaJa Bujagali abadde ku nsibuko y'omugga Kiira ewasibuka amagezi g'omutonzi waliwo ababuuzizza ebyafaayo bya JaaJa Bujagali sisobola bimalayo mu katambi kano kubanga bingi kakati JaaJa Bujagali oyo bw'abaddewo olw'okuba yajjira ku mazzi era olwasalira jjajja Nabamba eddiba eryo buli mwaka tubadde tumusalira naye ng'eddiba eryo waliwo akazinga bwe munaaba mutuuse Bujagali tujja kukabalaga ng'ateekako eddiba ku mazzi n'asomoka n'agenda kazinga ako we watula omusambo gwe bayita Nabamba era waliwo ba Bujagali ababereberye ono JaaJa Bujagali afudde ye Bujagali ow'e19 ba Bujagali ababereberye weebali ne we baabatereka bonna tubamanyi sokoleke naye wansikirano Bujagali wansikirano lwakuba nti ensikirano ye y'obulungi bwe balonda mulonde ne bamukola ki ne bamuleeta naye era alina olulyo lwavaamu tagwa bugwi era ava mu lulyo olwo olulangira Bujagali aliko olulyo olulangira kyovola ati tugenda kumuziika wabula tugenda kutereka muki mutereke era Bujagali aziikibwa bw'onombuuza enziika nja kutandika okunnyonnyola tubadde tulaga tukyali ku byafaayo ebya JaaJa Bujagali eyatuvuddeko leku SB4 MEDIA tukyagusa ensonga tulina omukulu Bumalu akyali ku kamera nze SB4 nze nkuweereza muzukulu wa Kabajja tweyongere JaaJa enziika ye egenda kuba eti amugenda kusima kinnya mugenda muteeka kale baseeyeye paka janakoma enziika eri etya enziika ya JaaJa Bujagali ajja kuterekebwa mu Luganda okuziika tukiyita okutereka eyo lw'okuba nti afudde tuga nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo munaatusonyiwa bali ku SB4 MEDIA olwaleero twogera lulimi luyinja olwaleero tuli mu lulimi lusamize kubanga gwe twogerako yoyo abadde omukongozi w'emyoyo eyatulwako obujjajja ate muddawo ne mubuuza nti ate tusigadde tutya obuzaale buba bwa nsikirano naffe tusigaddewo mu nsikirano titwali badde nga tusobola okunnyonnyola ebintu ebyo ng'ensikirano ezo situzimanyi kyovolaba nti nvuddeyo okutula mu buyinza bwa jjajja obulamuzi okwogera ku JaaJa Bujagali ekyatta Uganda ekissa ebyafaayo by'ensi yonna bwe butabaako muntu yenna abinnyonnyola kati omuntu n'awulira Bujagali atula kaliba naye nga tamanyi lwaki atula ku kaliba mwenna abavubi mulaba nti ennyanja bwefuukuka bweti oba ng'eriko obuyengo obutono baga nti ennyanja esibya kaliba era mwenna muwulira nga baga nti bangulira Mukasa baamugulira eddiba eryeru era mukimanyi bulungi nti Mukasa asalirwa embuzi njeru era mukimanyi bulungi nti Mukasa akeera mu nkoko mbereberye kakati eri bwe bamuyita Nabamba ne bamuyita Bujagali kitegeeza nti jjajja oyo abadde akongojja omusambo oguyitibwa Mukasa oguyitibwa ku birira ebyo bwe baamusalira mu kutereeza emmandu eyo ne bamulayiza n'akomba ensimo n'asamba ebyoto 9 n'abimalayo ne basalira omusambo ogwo eddiba lyabadde atulako era gubadde gusalirwa buli mwaka waliwo ababadde bagamba nga mwegomba okulaba jjajja oyo ng'atuula kaliba munange oba tiwakola mikolo era emikolo egyo tosobola kugikola ki kugimanya naye lwakuba nti yabadde n'ebyafaayo babadde babeerawo ku kijjulo abantu bangi babadde bamulaba ng'atuula kaliba kyova olaba nti ekigambo kinene kibadde kyogerwa nti Bujagali ogamba oli Bujagali ow'e Bujagali atuula kaliba
mu byafaayo bajja okusanyawo omugogo gwa Bujagali olusozi olw'Obujagali n'okuteekawo ekiyiriro ky'amasannyalaze obijjukira byafaayo bamuleetere miliyoni 65 atunda omusambu ogwo emiliyoni 65 Bujagali naga nti ndi mu nnyumba gye mpisaamu ebigere naye sisobola kutunda musambu gwa jjajja wange era owulira nti amasannyalaze agava ku biyiriro okwo gaadobonkana ne gagaana okubaako kye gakola bwali buyinza bwa jjajja obwo era yabeerawo nnyo mu kutabaganya okufunako akatono ako koolaba ke bayinako kati sookoleke jjajja ebya Uganda bimanyi avudde mulamu bw'ensi eno agenze omusambu tebagutunde okutunda basobola okutunda ekifo era ekifo babadde bakitunda si kya Bujagali kubanga ebyo bya environment bya government naye ye Bujagali abaddewo okulungamya nti bwe mba mwagala okukozesa kino tukole bwe tuti bwe mba mwagala okukola kino tukole bwe tuti abantu bangi basigaddewo abasoga be bamu ku bantu abakyakuumya ennono yaabwe era mujja kubalaba era jjajja Bujagali mu kumutereka tagenda kuterekebwa bantu ba bulijjo ate jjajja Bujagali agenda kuterekebwa kiro ekyo abantu baagala nnyo kiwulira ate jjajja Bujagali teri muntu yenna asobola mulabako nga kati ali awo nti wagenze ne bamukubikkulirako okujjako yo yekka yakola emikolo egy'abacwezi oba egy'Ebudagali kakati basebo ne bannyabo gwe genda mulumbe kungubaga waayo amabugogo nga bano bali naye teri kumulabako era waali waggale gyali bayiseeyo kibira bonoyitayo kibira bajja gamba nti ogenze mu kitundu eky'Obwakabaka naye nga gye nagaye nti ali mu lulyo olulangira amaanyi ago obuyinza obwo bwonna obwakatonda buli mu lulyo olulangira kati mu kitundu ekyo mwali era agenda kuyisibwa nga ow'olulyo oluki olulangira n'entereka gye bagenda omutereka beebo bokka bali mu lulyo olwo kuba nyinza okubabuuza nti kummwani yali alabyeko nga baziika omuntu bwe batyo nga wamuziikako kabeere paapa mu Uganda mumbulire yayiwa ku paapa ettaka toyinza kumanya bamuziika batya kamera ya SB4 MEDIA teri kulingizaayo tosobola teri kamera yo neyinza kulaba drone yaffe tuyita drone yaffe mugiwani kati musobola kulaba waali ebyokwerinda biri wali biyitirivu nnyo kale lwaki nti ogambye singa bwavuddewo tibatunde tugezaako okukola emikolo nga bwe gitulagira n'omusamba bwe gugamba tusobole okulaba nti Bujagali tamala nnaku 7 magombe nga Bujagali tannalonda mulala kubanga abazaale weebali kyekitukozesa emikolo egyo mu nnono mu wuzi ne mu lukoba ekitegeeza ana agenda otuterekebwa nga bamaze okulonda Bujagali omulala tujja genda okumutereka ennaku 7 okuggwako nga Bujagali tumufunye wadde wabeerawo abayambi abakumaakuma era okusaba okwo mu kutereka jjajja Bujagali agenda kumalawo ennaku 8 tugenda kumutereka ku lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi zijja kuba 3 lwe tugenda okumutereka olwaleero lunaku lwa Mande yafa lwa 6 kale nno basebo ne bannyabo twagala okwongera okubategeeza mwenna gye muli ayagala okumanya ebyafaayo bya Bujagali yate lwaki omanya ebyafaayo byokka SB4 kimanyi nti abantu bali bubi omanyi nti abantu balina ebizibu omanyi nti abantu batawaana abantu balina ennaku nga bali eyo badaagana balina ebizibu balina ki tebalina muntu asobola kubayamba basebo ne bannyabo ebyo byokka titwamanya bimanye leka gamba nti omusajja ayogera nga ali ku lutambi naye naffe twatuulako amaanyi twatuulako obuyinza ate obwo bw'oyinza okugeraageranya n'obwo bwe tubadde twogerako oba oluusi omanyi buli buyinza buba butudde mu ntebe ki obuyinza busobola okugonjoola buli kizibu obusobola okugonjoola buli kizibu kubanga basebo ne bannyabo wadde tuliko amaanyi ag'obujjajja naye ate tuli bajjajja b'abaana abateekateeka abaana okuba obulungi okweyagala aba nange neevuga kati okwevuga ntabani wakawojjanzani avuga ku mmotoka emmotoka ate si yokka ne kalina ojja kugizimba ffe bino ebintu titwalonda bironde omuntu ayinza okutunulira amayumba g'abajjajja abo nagati gano amayumba amakadde gabeerawo gatya ku mwana oyo nga bwali nti muto banaye bw'osamira tokaddiwa bw'osamira onyirira bw'osamira weeyagala ntya n'okwogera emyaka gye nnina kubanga buli wenjibaga nina emyaka 4 nga muga nti ayina 2 kubanga jjajja akuuma naawe gwali eyo ng'obonaabona odaago yina ekizibu kyalemwa wakiitayitamu naye ebintu biganye batugamba buli watukola na program tuyagala kugaba namba yo lwaki tukusabye leero mu buwombeefu tuwe ku namba yo basabo ne bannyabo ekiŋŋaana okugaba ennamba yange ey'essimu ye muntu okunkubira nga talina buvunaanyizibwa
kubanga tolaba ndi mukuteekateeka lumbe lwa JaaJa Bujagali naye omuntu nakubira nada mugana nalose nakoze boti n'omugala akola boti ne boti ate n'ekyomugamire kimulemu kukola n'atandika okutawaanya basabo njagala munkubire nga tunyumya ku by'ensonga JaaJa njagala kuba kino JaaJa nze ndi bwe nti njagala kuba kino nkubira twogere ku bintu eby'ensonga ebirimu omuzinzi va kunanywa ku ddagala simanyi bampa kuhabaawo nakola ki simanyi nina ebizimba mu nseke nkubira ng'olina ensonga point okimanyi nti omukazi ayinza okuba nga yazimba olubuto abantu babaloga entumbi naye n'omutuuza butuuza ku lugoye lweru amazzi ago n'agazaala tuliko obuyinza ddagala okutteko mukwate obuyinza weebuli okimanyi nti omuntu ayinza okubeera awo nga yalemala okugulu oba nga bakuloga kulimu ekintu n'oyogera bwogezi naye n'okola bukozi mukolo omuntu oyo naawona kisoboka SB4 kyova olaba nti woli okuyamba abantu kale basabo ne banyaba abatulaba n'abatuuliriza enamba gye ngenda okubawa eri ku WhatsApp abantu bafe abali mu America abali ebweru abali luddawa abali mu Uganda enamba eri ku WhatsApp 0772 nkaaga 23 84 enamba eyo 0772 nkaaga 23 84 enamba eyo eri ku WhatsApp mwabali mu Uganda nga muli ku Airtel 0753 nkaaga 23 84 0753 nkaaga 23 84 gamba nti saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono ensonga eno omuntu agikwata atya timwokya lubaale timumusuula timumukasuka ate naawe alina omugugu nga gukulemeredde gwa lubaale bye wasamira tewabitegera jangu tukutikkule tukubuulira amaanyi ago entuuza gy'oyinza okugakola ki ogatuzaamu twagala buli mbuzi ku nkondo yaayo buli ayina omulimu ng'osobola okuteeka ettaffaali ku Uganda ng'osobola okuteeka ettaffaali ku Uganda tuliteekeko Uganda yafedde mwekole ki eterere abaana abawala bafumbirwe abalenzi bawase omukwano gubeerewo mubeere nga muli bulungi buli ayagala okuteeka ettaffaali ku Uganda bw'oba okamula juice SB4 MEDIA muyite nga nti juice ono wanga amazzi mafumbe bw'oba okola ki ate muleke kutugamba nti abasawo b'ekinansi mulabika mwatandise okweranga basabo ne banyabo Coca-Cola yatandika mwaka ki era lyekkolero erisinga obunene naye era yekuba obulango kuki ku leediyo abantu baffe babbiddwa abantu balina ebizibu abantu banyagiddwa abantu banoonya obuyambi kubanga lubaale buzaale abantu baakoowa JaaJa nti bannanga tugenze nagenda bamusawo gundi nanzeba nengende wagule nanzeba kati batuuse ekiseera babawera bakooye anti ekibaleetera okukoowa n'ekibaleetera okubbibwa abantu abamanye ennono kakati SB4 bw'otunuulira ekifo kino obukadde bwakyo bwe kiri n'emyaka gyange gye nnina golooza nasamidde eggulu omuntu akuyita mu kazigo nakugaa ti munange nze nasamira ali mu kazigo omwo atagala n'embugo 2-3 mujje mu bifo ebirimu obujjajja eyo yonna gye wayita gwe gy'oyise okubba jangu oyambibwe mu nnono muwuzi ne mu lukoba tofaayo omuntu akubuuza nje ne ssente mmeka nkole ntya lubaale si ssente nze obuyinza buno saagula bugule Mukama Katonda yampa buwe jangu ojja kuyambibwa basabo ne banyaba eyo yonna gye muyise n'abasawo b'ekinansi mu ababba abantu abatulugunya abantu mujje tubabuulire ekituufu kubanga okiyina naye tikiwera omwana bw'asoma nga mugezi nnyo n'atafuna bbaluwa ya P7 n'atafuna bbaluwa ya S4 abeera muzibu okuleetera ebbaluwa ya diguri aba yasoma oluzungu alumanyi naye nga mutuufu talina biwandiiko kati abasawo b'ekinansi gye bali eyo baliko olubaale naye wakireebereebe kubanga teyateekebwateekebwa buki bulungi basabo ne banyabo ffe twateekebwateekebwa bulungi saagala kwerabira kutumira kusenga kulannama maama w'abaana kubanga bulijjo babeera baŋŋamba lwaki okola programu ng'oli wekka nga muli mwenna basabo ne banyabo nange nsobola okukola programu nga ndi nzekka ate nenyuma nnyo naye oli tuli balongo era nakakati ku bbali awo waali mpola ebigambo abiwulira naye ffe tulina essenga kulannama tuli bafumbo tweyagala tuli bulungi ekireme eno tusobola okukikolera eno ate n'ekireme eri ne tukikolera wa ne tukikolera ne tugattagatta Uganda n'ebeera nnungi mu buli kintu
saagala tuyimbe luyimba lwa kamiliyoni nti bawoza nnyanja balabe balinga abatasoma saagala muwoze nnyanja mujje tukyali balamu tukyali bavumu tukyasobola okwogera tukyalina amaanyi tukyali bato twasamira obudde bukyali mujje mukozese omukisa guno nammwe mubeere bulungi Bujagali singa tiyasobola tuteekateeka tiyasobola tugamba bigambo ebyo olwaleero SB4 MEDIA bwino bannayuganda babadde banamujjawa twalunyumiza kuki njagala mutuuke Bujagali abali okumpi linnyo ogende Bujagali emmere weerisenga kula namagitaddewo Ssaabakabona ataddewo tenti ebyuma byonna buli kimu ky'omanyi weekiri linnyo ogende Bujagali weerabire enkola y'obuwangwa n'ennono olabe n'abasamiza abali mu ggwanga genda nga tumbawumba omuntu atamanyi Bujagali akwata ku lwawa Masaka loodi Mityana loodi nze obwedda ne bw'owulira njogera omuntu atamanyi Bujagali genda ku mugga gwe bayita Kiira bw'ogusala bw'oti Jinja Road va mu mabira genda ku mugga gwe bayita Kiira awembiko bw'osala olutindo olwo olupya ng'ogenda okuweta kuba eridde Jinja liri lireke lisigadde ligenda Mbaale yiganga wa kakati awo ku laawundi eyo esooka ng'oweta okudda Jinja waliwo ekigambo Bujagali Falls byogenda ku Bujagali Falls yennyini wennyini era weewali okufa weewali olumbe weewali abantu weewali jjajjaffe Bujagali ojja kusanga amaka manene nnyo gali mu kikomera ali awo abantu bangi ojja kusanga eŋŋoma ojja kusanga ye ate waliwo atamanyi ejjinja abasoga bonna bakulumuse bali bwe bati SB4 ogenda kulaba ate tuli mu kukola enteekateeka ennungi era kyetuvudde tuwaayo obubaka bannaffe abanaalaba obubaka buno jjajja agenze abalina obuyambi abasobola otuyambako mu nteeka ey'okuzika kubanga okuzika kwa ku Sande olwaleero mmande obudde bukyali buki obudde bukyali bungi nammwe nga tuvudde mu kuziika kunkubira kasimu tunyumya ku ebyo ebitutwala mu ki ebitwala mu maaso President Museveni tumusuubira bulungi nti ajja kubeera mulumba olwo Member of Parliament Speaker tukimanyi bulungi nti ajja kubeera mulumba omwo era tumanyi nti abantu bangi bajja kudduukirira abantu bangi bajja kujja kubanga Bujagali abadde muntu w'abantu naffe ng'abasamize ab'obujjajja timutulaba nga kyenyinyalwa ate njagala okubategeeza kati kano mu kamera kano katono oba oli mulokole oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli mu Seventh Day oba osoma ddiini ki nkubira ku ssimu nja kuyamba osigale mu ddiini ate ng'oli bulungi kyamaako waliko gendera mukama oba oli mulokole ng'oli musiraamu oli mukatuliki oyina eddiini nkubira ku ssimu 0772 nja kuyamba wadde ng'oli pasita abantu okubasuuza amasannyalaze okubakanga ng'obakangisa amasannyalaze gabalwaze n'omubiri jangu tukulage ekyama ky'abajjajjaabo ky'osobola okukola n'oyamba abantu. Okay, ako kama gwe pastor ali eyo. Okay, obadde ku SB4 MEDIA jjajja muwulidde ebyafaayo byonna obiwulidde bibadde tomanyi ndozo bitegedde. Rest in peace JaaJa Bujagali. Nze SB4 nkoze noma ku kamera sharing nga video eno Uganda tukyabulamu okutegeera. Yes tumanyi twefula bamanyi ne tukyabulamu okutegeera. Wow. Abantu baffe bajja kutegeera. SB4 MEDIA oyambye abantu. Otya njagala otunuulire Eddie Kenzo akantu ke wakola ku Eddie Kenzo n'amawulire gonna bwe gabuna Eddie Kenzo yakkakkana olutalo ne lukola ki abakulembeze b'ennono abakulembeze b'abantu tujja kuvangayo tusobole okuyamba ku ebyo ebiba biremye tukwataganire wamu. SB4 oyina akantu ke wakola ak'omwana gwe baayekyo weekayunga ekintu ekyo kyakola. SB4 watujjukiza n'otujjukiza omuyimbi gwe bayita Abdumulasi banayinza Abdumulasi oba nali manyi oba yafa oba yalagawa naye Abdumulasi namulabye anyirira ali mu jjini nagiwulidde bulungi ali mu jjini ensale egundi n'agandi kakati kali ngenda kusiba faamu yakavuddeko simanyi ate alina firimu gyazannyo oba yakikomando naye nga yabakyala egenda kufuluma kitegeeza n'ebirala nabikoze eki nabiwulidde. SB4 ogenza okwata ku bantu
Delta TV tukole mugenze muyamba kuki ku bantu ate Delta TV musitudde nnyo ebintu by'obuwangwa basebo ne banyabo saasoma siri muzungu without culture there is no development. Okitegedde SB4 MEDIA tugusa ensonga mubeere bulungi tusisinkane ku lunaku lwe Sunday mu kuziika. Abasobola okutambula leero abasobola okutambula enkya abasobola okutambula luli naye olunaku lwe Sunday keera jinja mu abakozi mujja kuba muwummudde bulungi oba olw'omukaaga genda osuleyo ng'oliko obujjajja jangu tuwerekere JaaJa Bujagali mu kitiibwa bw'oba olina olubugo jangu nalu oba olina ekibbo jangu nakyo oba olina ddamula jangu naye oba olina ekintu ky'obuwangwa kyonna jangu nakyo tuwerekere JaaJa mu kitiibwa bannabuwangwa mwenna nsuubira nti mujja kuggwayo kyova olaba nti tulanze ku biri mikutu gyonna n'ogwo ogunantameggo ogutamanyi mikutu semakutu SB4 MEDIA. Kano kalowoozo bano abawala bannaye omukolo gwa kuziika ne gwa buwangwa muguseemu ekitiibwa bano abambala buleegingi bomini bannange mutuyambe ababbi b'amasimu timujja abantu mwambale bulungi yambala gomesi y'enzirugavu weesibe bulungi ekitengi ekiwanvu yambala bulungi jangu mukolo gwa buwangwa na nnono jangu oyambadde buki tugenda nkiyite ku kikuba tugenda kumuwerekera mu mperekere y'ennono eyewuze y'olukoba mu nnyimbe z'amaloboozi amasendeekerevu mu ntereke ennungi JaaJa Bujagali weeraba omanyi SB4 gonzijukiza akantu kano oluyimba lugamba weebolanyiza omwoyo omubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddiza JaaJa kisaanidde yeggwe watonda omuntu n'omussa mu bulamu obw'ensi nkusaba omulamuzi emirembe kisa atuuke mu kwesiima. JaaJa n'oli muyimbi mpolampola siri muyimbi nnyo ndi wa mpolampola kale ennyimba ezo zonna nkole mugenda kuziwulira nga tusibula weeraba JaaJa weeraba mukama katonda wabajjajja abakulamuze kisa. Tugenda kubanga tusukka waawo oli ku SB4 MEDIA tweyanziza nnyo JaaJa olwa emboozi yonna nnyo gyeroyoseemu ebyafaayo n'ebyo by'osomesezza eggwanga ate ebyafaayo bya JaaJa Bujagali bibadde bitonotono JaaJa Bujagali yazaala sogedde ku kuzaala kwe yawasa omukyala Naalongo yamuzaalamu abaana 4 n'amuzaalamu baana baali 5 na omwana abalenzi 2 n'abawala bameka 3 omulenzi omu n'afa omulenzi omu waali abawala 3 bakola ki weebali naye waafiiridde era ne Naalongo abadde akuma olubiri abadde akola ki abadde waali JaaJa Bujagali nabamba bwatyo bwabadde bayinza okulowooza nti olulyo lusaanyeewo nti omuntu bw'asamira tawasa tazaala tafumbirwa naye abadde mufumbo era afudde mufumbo era mukyala we waali. Okay, n'ebisingako awo tusisinkane olunaku olw'e Sunday ebyafaayo bye tubisobola kuggwayo nga gye batugambye byo bingi nnyo tusisinkane olunaku olw'e Sunday wekatali girya omukolo ogwo ogw'okuziika JaaJa Bujagali gugenda kuba live ku SB4 MEDIA mubeere bulungi